Muhoozi Kayine Rugaba alina okwewozaako mu nnaku 7. Kati olutalo lwe tulina nti olwaleero n'okutandika olwaleero tulina okufuna summons zino oba notice of motion tunoonye General Muhoozi wonna waali. Kale ngenda kutandika n'okusaasira ya famire y'omwami Erias Lukwago ng'ono munnamateeka atengeera yabadde meeya w'ekibuga Kampala okumala ebisanja 3. Omunnayuganda ali eyo ngenda kusaba weesabire nnyo oba twesabire nnyo, nange sigenda kwejjamu nti ensi yaffe weetuuse tekyakaabya maziga wabula eyungula eziga. Nkubuuza kana ku media zita gyotusaako engalo yonna yonna gy'osinzira okuba nti ondabira bisima byereere. Nkwebaza nnyo, kyokola kyakabi nnyo. Oyinza okuba gwe kikola nga asaaga ekyokuba nti weekumya ku media zinobanga olaba video n'ogimpeera n'ekigalo n'ogirayikinga naawe ng'obaito na subscribinga no subscribinga gwe ky'obumanya kyokola kyamaanyi nnyo 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 era olina famire y'omuntu omu gy'oyimirizaawo. Okitegedde. Olunaku lwabadde lwajjo Lord Mayor oba eyali Lord Mayor Erias Lukwago yalumbiddwa n'asalibwako ewe mu maka ge, ne bamukwata ne bamutwala mu kifo ekitaategeerekebwa. Wabula nze wano wenjagala okuteeka essira teri gwandaba. Ebintu ebimu bigenda ne bituukawo mu ggwanga lyaffe olw'okuba nti balina fiya gye baatuteekamu oba tulina ebintu ebyo bye tutya okwogerako tugaa tetujja kwogera. Naye ate bw'otula gy'otudde ggwe nga ggwe omunnayuganda n'ogamba naye gye nnaakoma osirika kinaakoma wa? Okitegeera nga olina okuvaayo at least oyogereko akatono k'owulira akatakusanyusizza. Oba oli awo nno ffe tetulina kye tuyinza bakola ebintu nga bino. Naye abaana baffe oba oli awo ffe katwogere baleme kutunenya mu maaso eyo nti taata temulina kye mwakolawo ng'ebintu bigoing astray. Kyetuva tuvaayo ne tusitula amaloboozi gaffe mu ngeri eyo esobose. Nze nno siina gwe ŋŋenda kuvvoola era siina gwe ŋŋenda gamba nti yakozesezza bubi obuyinza bwe, naye Katonda yasinga okujajinga abantu abamu. Naye kyenjagala mumanye enfuga etufugibwamu oba eggwanga lyaffe lyava mu kuba nti litambulira ku democracy kati lifugibwa magye. Ekyo kyo sigenda kutya kukyogera kuba kiraga lwatu nti kati magye ge gatutwala. Gwe tosobola kuŋŋamba nti akantu akatono nnyo 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 ak'okubeera nti omuntu omu yadde agenda kuweebwa kubanga bamusanctioninga oba nga bamusaavinga kekanyiizizza omuntu omu okutuuka okubanga ayisa eggaali okuva ku famire y'omuntu, kuva ku baana abato abasoma abatalina kye bamanyi, okutuuka okusindika abasajja bawalampe ekikomera ky'omusajja bamukwate bamutwale mu bifo ebitategeerekekebwa, ebifaananyi bifulume ng'alabika nga bw'alabika. Omusajja omukulu alina famire, omusajja omukulu alina famire. Bw'onyiriza nnyo ennyendo ogireeta omusaayi. Ffe tusobola okuba nga bulijjo tetuvaayo kwogera ku bintu nga bino, naye olaba nze nga nze nnyimuse n'enjogera kitegeeza waliyo abalowooza nga nze abalala ate nabo bajja otuuka basituke. Okitegeera obu nno obukoowu bwe buti obutandika tebujja kuva eri mu bbanga mbu obugwewo. Obukoowu butandika butyo. Ojja kgenda okulaba ng'abadde nze omu baweze 10 nga babavuddemu 10 baweze 100. Olwo nno nga enkyukakyuka etandikidde ddala. Ngenda kusooka neebaze omwami Kyagulanyi Ssentamu, naye nga before sinnamwebaza kansooke nkone ku bakyaliba nga babeerako ennyo bambi bagibeerako mu buli mbeera yonna. Ngamba One Medias. Naawe nga oli mupya ku channel eno kankusabe osubscribinge onyigene mu kadaako video eno nayo gimpeere ekigalo gwe ky'omanyi okoma ogirayikinga oba ogisindise kweyongerayo oba oli awo etuuke ku oyo eyeetaaga okugiraba.
Bachali bange abali mu diaspora abali mu nsi ez'enjawulo mbatumirako yonna gye musinzira okuba nti mundaba naye kankone kugana amanya bano bo babeerako nnyo. Muganda wange Edison Sali oyo ndamanyi n'okumpisaamu olukomo lw'essimu nangamba muganda wange storage nga tutaddeeyo kawaaka katambula muganda ffe tubeerako nga tukulinze muganda wange mbaamu n'ebinkwatamu nga obitegeera naye regardless nze bwe ndyo baweereza Isaac oyo naye agibeerako nnyo era alayikinga mu comment section abeeramu bisima byokka bro big up on yourself mukuba byasi salute yonna gy'osinzira okuba nti ondabidde olunaku olwaleero kantandikire wano era mbadde ndi mu kwebaza mwami Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga essaawa zino mumukonjera mumwogerera mbu yagenda yafuluma yadduka yakola biki naye omusajja oyo before nga tannajja ebintu ebimu byalinga bituukawo naye nga tetubiwa makulu simanyi bamukyegendereza wabula kati omuvubuka w'ennaku zino nanti njogera ku ffe generation yaffe twabuuka era ebintu ebimu tugenda kuvaayo ne twogerawo nezi platform abo tuyisiza amaloboozi gaffe yes tujja kuvaayo beyanako twogere we speak out ate munaatukwata tumalawo ffenna ate era kibi kiki tuba tukoze okwogera ekituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Bobi Wine, Mr. Bobi Wine, His Excellency, I salute you, big up on yourself. Tojjaako kigere gye tulaga tulabayo abasajja olaba batuuka okukola ebyo ebibaswaza nga nabo bakirya bakiswaza kuba omusajja yavuddeyo n'akola interview actually nagamba bannaye nina embeera gye sitegeera abaana bange bali bagenda ku ssomero ne basalibwako ne babakebeera emmotoka bakoze eki just baana ali ku national TV actually kwayogerera bino naye era okumanya ng'abantu tebaswala omusajja yasindisa abasajja be ne bamukwata ng'amaze okwekubira naye teri kitaggwa kati abo bonna bazira baffe actually era nze kinnuma nnyo okulaba omuntu yenna ng'ayisa mu basajja abo abalwaniriridde eddembe lyaffe mu ngeri emu oba endala ne bwe baba nga tetuli perfect ffenna obaawo obutusobako n'owulira nti omusajja we alina ke yakoze naye bw'ojjukira engeri gy'ayisibwamu mu ngeri ey'okulwanirira eddembe mulekere ekitiibwa kye tomuvvoola abasajja abo bakola gw'amaanyi nnyo twongere okusabira Dr. Kano Kizza Besigye twongere okusabira Erias Lukwago twongere okusabira ngenda kudda ne video ya King Zale waliwo video otandise osatulatinga nti yandibanga simanyi kale kituufu yandibanga si mulamu gyali so twongere basabira bonna ba Eddie Moto era gye bali Mungu abagumye ate era bafune obwenkanya bafune justice agiriko ng'obadde ondaba ng'obadde onda subscribinga bami kusaba subscribinga omulimu ogwo lwekyobonkolera oba tokimanyi oba ompadde ekyokulya oba wadde abaana bange ekyokulya oba ogasse ku ggwanga lyo Uganda. Big up on yourself, don't touch your dial on medias.